Well, monsieur, je connais, je t'accueille, je kamese tambula kubolya bolya bula yegwaliza ula kulembera ngoberere. Irene Namubiru munange awadde wali Kalo Natongo drop wono agezezaako okuyimba oluyimba lwe wamma kamese tambula wali wonna muganda wange gwe alaba Jaminati Yugi ate ne Fik Fameka naye wono akakashiza kakati muganda wange ngenda kubeera nga ntandika munange nakatambi ka Fik Fameka wali nga ali mukakasha ate wali Kalo Natongo wali wonna muganda wange gwe alaba Jaminati Yugi ngenda kubeera nga ntandikirawo straight ne Fik Fameka wali ate tulabe nga engeri gy'abadde naye awamu ku wali mwana muwala Kalo Natongo drop. Well, monsieur, je connais, je t'accueille, je kiri kitaba kyaliba nga manya n'eddoboozi Fik Fameka fresh boy Mr. King Kong ndi wano kubayita mwenna mu bungi ennaku z'omwezi nga 6 December tugenda kubeera ku Hotel Africana nga tuwagira Kalo Natongo mu concert egenda okujjuza Africana tubeereyo ffenna mu bungi ennaku z'omwezi nga 8 tugende tumuwagire era abaana b'e Masaka ku Maria Flow kigenda kubeera massive. Fik Fameka gyendi naawe beerayo. One love. Kakati munange nkuzizza akatambi ke nkuzizzaako keeka Irene Namubiru munange engeri gy'abadde agezaako wali okuyimba oluyimba lwa Kalo Natongo omwana alina eddoboozi bitya wali wonna muganda nge gwe alaba Jaminati Yugi naye nga bwe kiti munange ate bw'asobodde okikwasaganya wali nga wabadde amuwa wali job bwe tuti. Kamese tambula kubolya bolya bula yegwaliza ula kulembera ngoberere. Kamese tambula kubolya bolya bula yegwaliza ula ngobera kulembere. Hi, ladies and gentlemen, this is Irene Namubiru. I would like to remind you that on the 6th of December is Kalo Natongo maiden concert at Hotel Africana. Please be there and see you soon. Love you. Naye nga munnange bwe kitibwe kitambudde making sure nti no osubscribinga obeera nga tonnaba so oleme kusubwa video empya ngenda kusaba video ogimpe like oba nga tonnaba osubscribinge ate wali wonna ekintu kisobola okubeera nga ate kitambula ngenda kubeera nga nkomawo nezi update endala bwe kiti.